bayomba akayimba ko tebakaagala temwagala yenze sinze nabalagira bazaala bulijjo ate ngenda okuyimba nga bazaalazaala dda muli bulungi mulye munywe gyemukoma okunywa ennyo n'okulya gye transport bwe batuwa okutuzaayo oba okutukomyawo wano olunaku olulala budde bwa mpewo buli omwalira ne munnaamunywegere bintu byakwenyegera bintu byensi byakufa byakolaki nekitagwawo kikuwaki kikuwaki kikuwengaba muweeko ebintu batata ne bamaama byemulinyumya mu bukadde bwammwe kyomusajja namusanga lumu nansanyusa nengenda nemuwaako yawooma naye saddayo mulaba nogamba saddayo mulaba ebyo byebintu byetunyumya nga tukaddiyo nyumizaako bazzukulu bo nogamba nti anti atenze gwolaba nze saalindanga musajja gimuwera mu buliri nti ye bwe twagendanga mu bitooke nga muwa ngaakalawulaki ngaakalakata mufumbiro nakunamiza bukunamiriza ngaakolaki ngaakalakata mu motoka ngaakalakata kwegamba buli wamu nga wamuweerangawo ebyo byebintu byemulina okunyumya nga mukaddinosigala kugamba omusajja yawooma naye maama saddayo mulaba nyamba kasimu naye kati ate n'amasimu weegali okalakate n'okogisoma okalakate bwokolaki era gikwata bamaama gye muli abaami bamwe bayomba temumanyi bugoye butuufu bwe musiimuuza baami wabeewo omukyala ajjeko wano ajja no nebaako byemubuuza mu wakabwere zino ze bayita enkumbi eno ze bayita ki enkumbi sibawulira ekyabakyala omukyala omutufu olina okuba n'obugoye buno obusukka mupeya nnya towakana mulimu abaami ab'olugono nga kalakata nga mwakayingira buli lisaawa temukyabawa mukeera kudduka kyovala mubalekera abakozi mubuliri abakozi omwami wayimira ku makyalyamuki batata mubalyenga abakozi sibagaana bwate omukazi bamaba nadduse 11 agenze ku mulimu omukozi yewaali yagenda okumanya bwonywedde kyayi bw'ava mu buliri ate yamuterekera amazzi gwe maama w'abaana wadduse dda musajja yeereza abasajja bayima ku makya era musajja gwe oba toyima ku makya yangu atukuwa eddagala abasajja ku makya baba balina kuba nga beereeze naye olw'ennaku zino sikuleesi muwoza mulina nnyingi ku makya temukyayima batono ate omwami ng'onooyima bulungi gino emipiira giriisa gikole ennyama ennene omusajja gwobeera n'emipiira wansi nga gizitowa ekitegeeza gigenda kisitula bulungi omusuwa guno gwe bayita muleega waya guva eno wansi mipiira naye neŋŋamba kangalekerawo ebiki omusuwa guva eno wansi gwe bayita muleega woya naye ng'ekibeere kino wekibeera nga kiriko ennyama nga kizito bulungi kyekivako buli omusuwa ne gwereega bulungi naye abaami olw'endya yammwe embi temukyazitowa bibeere ebibeere bikola oludeeyadeeya musajja omumwaka olya bikuba eno mu ttako n'ogamba okibya ekiremeterawa mumaki nawe mubyogere mwe mweyise bato bwe kiba kinafu kirebera naye bwe kiba kizito kirimu ennyama tekisobola kulebera era omusuwa guno gwereega bulungi solidoyo neyimirira bulungi nekubamu nekoona omuntu naawe sajja omupiira ogusiba otya nawe mwana bannaye obote kakati
abakyala mufeeyo ku baami baffe. Abaami baffe nabo bajja tuwa ebitiibwa. Abaami abamu basinzira ku bino okutuwa. Tojja kuva eri olw'okuba oyagala nsimbi bakuli olowooza ssente okaaba bizibu yakakuteekamu omuggo n'otandika ezo enviiri maama wange embizi yamukutula omubirizi okaaba ebizibu. Tazze kufuna bizibu azze kufuna ssanyu. Omwami lwabeera mu magulu twagala omwerabiza ebizibu byonna by'alina n'amabanja okole ki? Ogamwerabize. Naye abakyala abamu mukaaba bizibu nga mutuuse mu kisenge mwagala ssente mulinga amayembe. Linda omusajja akulowooleze yanaakuwa asinziira owoomya otya. Abaami b'ennaku zino basinziira ku mukazi awoomya atya. Ssente towoomye ate oyagala ssente. Bw'ogwa mu buliri ogwawo nga kitooke teweenyenyamu wadde akatoke naawe oyagala ssente. Tomulongooseza bugoye bulwo naawe oyagala ssente. Gwe tomwabiza naawe oyagala ssente. Otuzo leta twatwovu ate ne tukala naawe oyagala ssente. Bannaffe mutusaasi ofune neyo olunyiranyire lwawo kala kubanga yo obanga alinnye mu ttosi obanga alinnye mu ttosi ekolawo kontola yo eyo tekala nnyo kiri awo kubanga ya ttosi. Naye ate nammwe abaami mumanyi ogakubage musanzeyo ne mugakaza gabaayo naye ne mukuba mubi n'oginuumula n'enyiiga ate buli bwebenyiiza manyi webeekonye bwekona ebanga bijanjalo nga bikonye. kati singa omuntu akola tegiza engulu ng'ebadde ekonye giyire ssente. Abakyala bakiri teri kintu kisuulula bintu byonna nga nsimbi. Ng'oyagala omukazi afute bulungi weyiwa ssente emitwetwe olabi ojja kuba omulezi. Naye abaami baffe ennaku zino waleti bazikweka. Ennaku zino mutulya mwambadde empale okugulu kumu okulala mwekuli mufaaki bassebo. Abaami tusobola naffe okulongoosa ku bakyala baffe bulima abaami ababa baagala naye abakazi tubakkiriza bulungi nnyo. Omukyala akkiriza omwami wakulongoose naye era biri mu baami abamanyiraavu. Si bonna, mulimu n'abaami baffe abamu nga bansonyi nga tayinza nakuteeka mukono wansi oba okufuna seeriyo abaami abakalukalu nga yagenda okumala ogiri amala gitunulamu ati akubamu tooki alabe nefaanana enyirira tenyirira yagimwedde fashion kitubemwera fashion eno tetusala kamalini tukasalira mmwe tetusalamu akaguudo tetumukalaba tugisalamu amanya gammwe mwabase kitonoteekamu seeki naye temubiraba abaami mukebeza ngalo mulinga bazaalisa baasawo. Engalo tewali kwata ogirabeko olabe ennungi nno yakula bulungi kubanga ebeera yeegadde. nakwasenga ekyo ekitutiisa oluusi mu abakyala abakanga ng'anyirira omulaba atukula naye ogenda okumulindizaako wansi nga wobukumya amaaso nga muzungu wano yalina muzungu bwati kati ngendo wansi nga oyinza okugamba nti alinayo tatuma alinayo ebizigiro. Ekireeta ekyabakyala kwambala ngoye nnyingi eno wansi walinga tanoomu buli lwoyayira naye waayooya buli wobojjagala nayo yeebejjagala eno emanyi n'okweza obwenkulumu. Kaakati omukka ogugivaamu gukuba ku mpale ziri ne gugiddaku kakkana nga efuse ya ente okuddugala kebe ate tugamba omukyala nga bagenda okulya gituuze mu mazzi agalinga ice agalimu ne ice eyo ejja kuddamu ekwate bulungi nnyo ate esaka ebbugumu mu bwangu ebugume ofunye bulungi era abakyala ebintu
Ogezeseeko obugezesi. Otuuleko muganyooba. Oyisewo eddakiika 15 ogiwa omwami. Ajja kuwulira ng'eyokya. Naye abakyala ekibaleeta okutugala wansi. Era obadde oyagala kunnumba. Kwambala ngoye nnyingi. Kati muzze wano naye buli mu jamusuuti. Jamusuuti gy'oyambadde tokoze mu kibaala nga kiroze na muntu. Ebintu bye bitali birungi. Abakyala mweddeko mumanye ebintu abaami bye baagala. Abaami bafa balabye abakazi bangi wakukwanira manya akwetaaza ennaku zo tebakyakwana tebalina budde mukwana tebalina budde mukwana kuba ne bannaffe abazitunda batusinga n'obulungi. Abazitunda banyirira bamyufu ate balabika bulungi balina amanya amanyuma ago kati gwe babaze nakukwana nga kasobole nagenda mu katale weesuneko. Abaami tebakyalina budde bukola ki bukiri bukwana. ate senga nekyabakyala bano abamu batumalako obudde. Oli abakazi abagala kumala budde nga bwoba omutandise n'olako omwambula nolako omuweweeta bagambira owaaye njagala kwebaka jangu olye tugende ku bwangu ngozogalina gyalaga. Kati naawe kyokola oyisayisaako woyisiza omukono oli olunako ofunyeyo akabukumyebukumyemu naye nokkirira ekisaawe nakikazo yesenga. Ebyo bibaawo naye ebiseera ebimu era abaami mwe mubireeta. Tutya Abaami baffe temutunoonyaako okuva misana. Nze nabagamba abakazi tulwawo okuyima. Obwagazi bwaffe buli wala. Tunoonye okuva ku makya. Birese mu ssaawa 4 mbuuze nayidde ekyenkya. Ssaawa 7 oluwero olidde kukyamisana bebi. Ssaawa 9 mugambe nzija sikusanga mu mpale. Ofuna bulungi. Mpulira 12 mugamba mama Namaganda kye nagambye empale togikusangamu. Omukazi ojja kutuuka bonotuukira ku 3 ku 2 ng'obwagazi bwasembedde dda nga naluno olunyiranyira wansi lwatandise okujja okwesomba. Naye kati abaami mutuyingira luno olunyiranyira terunajja. Kyova olaba amazzi agaddala galwawo okujja ate bojja n'ogireetako ejjakirizi n'ogizinisa omululu walayi abamu tetumala tubalimbalimba. Kyova olaba abamu mutukubira oza ddakiika 2 mpa ku mazzi tutuuka obbawo enkali nga tetweyagalidde kuba tusobola ogisindika nejja bulungi. Kazi wekama n'otumbize noddamu n'otumbize ebuto tolyangako ntumbize. Abadisenga tugawulirawa agaddala bagatugola tutegedde nabaddeko yampadde agaddala owono yampadde enkali tugawulirawa. Agaddala ne bwe gaba mangi gatya galina okubaamu ekiseerera era ogwakawaatamu ng'obanga akutte mu supu w'ekigere wadde mangi naye kwata muwulire galimu olusitaaki kuba gava mu mubiri. Mpulira okitegere okwatamu ngo wadde mangi naye manya nti galina okubaamu olukambira naye bw'olwa terukambira manya toliko muzungu oli kunkali. Kale bamama abaleeta enkali mwekubireko mu ngalo. Nammwe abaleeta agaddala mwekubireko mu ngalo. Agaddala obugala agaddala. Nammwe abaleeta eyo olunyiranyira mwekubireko mu ngalo. Nammwe abalina ey'ekyovu mwekubireko mu ngalo. Bataata balina emiga egyacama mwekubireko mu ngalo. Singa omusajja asotereza omuga obuwedde gwakyama kisoboka eyo tufuna akasaano kamanyi n'akalemanjovu emiranira gyabyo netugattamu omuzigo omuganda omwami abeera abyeyisaako buli ku makya nga yakazuukuka kimuyamba okuba nga atereera. Mulimu abamu abalema Rwanda Party mulimu abamu abakulira ddala nga mwatuba tebayakyalira mu lubuto naye ng'osobola omugolo naye tugambanya abakyala olaba omwana mu kyogero akantu kano tekasitukamu bulungi kalimu ekkoona ettonotono katerereze mu kyogero eddagala tulibawa mu byogero omwana atererera ddala naye otokulaba nti gwakama mubuwala guterera tekusobola koona bbali mumuwala gutererera mu butereevu kubanga eno induna misuwa
byebikukwata okitegedde toyinza gamba nti okyamenga ekinywa tekisoboka ogende eno tokuba bisenge bannange ebintu by'okwerya tebiggwa malojjo esenga wabula buli omu abuuze munne ki kyosinga okwagala oba ki kyosinga okunyumirwa abo kubanga si buli omu kyayagala ono kyayagala buli omu ayagala kike katube bakyala twagala byaffe nammwe abaami eriyo omwami ali ebibiri ng'alya mu bukyala n'alya ne mu ttako nabo gye bali ng'alya wa mirundi naye nga wakolaki wanyumirirwa buli omu ayagala kike mulimu amala nayagala amalire mukama k'omukazi wabula mulina emitima senga nafa enaku z'oli wagambako bw'abaami naye mulimu abakyala betufuna senga nga ng'ayagala nnyo mugwe bakuli ate ne watugamba nti kiki naye waliwo engeri ez'okikola mu ngeri y'okunyumira ey'okugwa ebbakwe amazima mulimu abakyala betulina nga twagala oddi bakola n'akugamba bebize ndi wabbakuli watoyiseeko wabbakuli wali batunde wekugambira ti buli omu ayagala kiki kyova olaba n'abazungu ebyo byo byali by'abazungu twakopa bikopi naye kati ate byakwata akati abakyala nabo baagala obanoonaabaami nabo baagala okunoona wansi kati tubaleke bakole ekyo naye nuuno oyo gweweekakasa nti muyonjo nuuno oyo gweweekakasa nti si mwenzi nuuno oyo gwomanyi nti no talina ndwadde ogeza candida infection UTI n'enziku ekyaliwo ojja kunuuna omuntu alina enziku olwalire bwerere tenso ze zitagenda kuwona sooka omanye gwogenda okununa ddala muntu muyonjo era omwesiga nze ngamba wandinuunya oyo gwobwesiga so si kunuuna buli gwoba osanze kale mugende mwenuune mwewoomerwe mukama abawa omukisa yabasekana fe tugende twenyumirwe ayo emyaka gyolaba gye ginyuma okuyisa kugaali n'oyiga kati senga nesenga nkubuulira kaba nti sitajja otambula nnyo naawe osoze tugenda